Omusumba Rosias Bugingo ono ye asunsudde Susan Makula ku katuuti wa mendigazo zisobeddwa akatambi ogenda kubanga okeefunirako Masaawo Palaso kyakoze maama wa Fiikigaza wamu ne Fiikigaza bannange akatambi nako weekali Masaawo era ng'olutalo lwa MC Chumi wamu ne Spice Dana lwongedde ddala okulanda era nga MC Chumi atandise n'okuggyayo ebyama bya Spice Dana nako akatambi ogenda kubanga okeefunirako Masaawo ensonga za Chairman Nyanzi wamu ne mutabani we Badia nabyo tebinnaba kuggwa era nga Honorable Muhammad Nsereko naye abiyingiddemu era yagambye nti mwe mwenna abanenye omwana mwe abatamanyi kye mukola nti kubanga ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka n'ebirala wano ogenda kubanga obifuna ku Suvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mukimpe like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinensi nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru mukubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa. Munange sigenda kuliisa ngutandise ne pasita waffe Pasita Bugingo yatutankuula tubeera tusiriseemuko ng'ate abeerako ebigambo byayogera. Munange tubadde tuli awo nga tayanjala mukyala we Susan Makula agambye Susan Makula atobye n'ensi talina mulimu gwatakolangako yakolerako mu kasino n'akolako biki akatambi kalina mu maaso n'engamba bannange pasita ono atwagaza ki nange no n'omusajja atasirika ebintu bibadde biwolekeredde mmenga Susan Makula tumuvuddeko naye maama ate Susan tenajja atakoleranga ba Susan bakolanga mu kasino agamabbala ag'amaanyi mu Kampala I wonder ali ku university bw'atyo omusumba Rosias Bugingo bw'ayanjadde Susan Makula ne bannange n'omusajja ow'olugambo atasirikirako ebintu ebimu tubale tubyerabidde ng'akabanga kayiseewo omukazi ng'atandise okufuna ku buweero ntegeeza Susan Makula naye munnange Pasita Bugingo bw'atyo bwe yabikomezaawo mu Susan Makula biki yuuyo mu kasino yuuyo oluddawa naye Pasita Bugingo ate ovaawo wetwogera mbu bannange byogera wali simanya bye YouTube nenga munnange naffe gwabeera abituwadde ebyokwogera munnange bwe tweyongerayo n'omukyalo oyo gw'olaba ekiri mbufumbo Badia kyo kitokota omwami yamukubye ng'akyalina Nakawere nga tanaba nakuva ku kaali ebwe bakiyita yes munnange amulanga ki oluvannyuma lw'okumuzaalira omwana omuwala ono omukyala bamaze n'akabanga nga bafumbo n'omusajja we naye bambi buli wazaala abadde azaala abaana bawala kati bwe yafuna olubuto ono yamugamba koogeza n'ozaala omwana omuwala ngenda kukuba nkuzimbye ebimmonde munnange omukazi n'amugamba sinze Katonda munnange akaseera bwe katuusaako okuzaala omukazi yazadde mwana muwala naye maama byebyo n'ebyatuuse ku Nakawere ng'akyalina ku kaali abasajja kiki abakazi siffe Katonda naye maama abasajja b'ennaku zino olemwa naye ng'ate bwenkuzaako eno ewa Honorable Shamim Marembe munnange twongera okumuteeka mu ssaala olunaku olwaleero bw'atyo addusiddwa mu ddwaliro e Nairobi e Kenya nga wamma embeera si nnungi n'akatono naye munnange omukyalo ono bambi oba ki ekiba kimuluma kiba kizibu okumala wiiki oba kale omwezi munnange ng'ali bulungi kale bwenkuzaako eno oba obwana bw'olaba munnange n'obuvuddeyo ne weekubira enduulu oluvannyuma lw'okubagoba ku ssomero mujjukira ebiseera Honorable Elias Luyimbazi Nalukoola ebiseera bye yakubiramu campaign buno obwana bwe bumu obwagenda katuuti ne buyimbira Nalukoola akayimba munnange essomero gye kaali kasomera baali baabuwa basale full basale naye munnange oluvannyuma lw'Headmaster okulaba akatambi nga buno obwana buyimbidde Nalukoola mu campaign full basale n'agibuggyako ekyalyo ekyaddiira ne ku ssomero n'abuguba buno obudde buvuddeyo nga bwekubira enduula ate bugamba obwana bwagala okusoma naye tebulina wakutandikira oba Nalukoola abulabamuko kale osobola okwongerayo vidiyo munnange bwe tweyongerayo ne maama wa Fiikigaza
olunaku olw'ejjo yalabikiddwako munnange ng'ate agenze ewa Kiso omwana we gye baamusibira n'abeerako ebigambo byayogera era ng'olumwe luno olw'okusibisa omwana we awutunuzizzaamu Uncle Palaso kati ne Palaso mayi naye munnange tanywa guteese avuddeyo n'ayanukula maama naye maama kyakoze maama n'omwana abaana b'ennaku zino bo tebakyatiirako ddala bazadde batuzaala pe Palaso bannange n'asekera ne Fiki Gaza munnange ensula gy'asulamu mbu yo yeewuunyisa. Nalabye omukyala maama w'omuyimbi omu ng'avuddeyo aŋŋamba Palaso. Oh maama wange omulungi nkwagala nnyo. Nenjagala okukubuulira maama. Tabani wonna muwoninga emirundi mingi. Ave mbyekyaye nze nabimujja namu ate saalabako ku vidiyo ng'ovaayo okuŋŋamba nti Palaso weebale kuyamba mutabani wange kuba ate munnange emikwano egimu gye namusanga nagyo nga Franka n'abalala sijja bamenya mannya waliwo ani sijja bamenya abaniga bambi baafa dda bonna baafa bali mu ttaka waliwo ne yafudde jjo omu ku basoojazi bange omugaza yafudde bamukubidde emirimu yafudde bambi ne munnange nange ndi muzadde kituufu munnange oli muzadde saagala kuzunza ne bwe natunulidde ku mwana oyo alina waya mu mannyo w'ewa Kiso ennaku n'enkwata nga simanyi kyakugamba kale nno munnange maama munnange nkwagala nnyo ate nkuwa ekitiibwa naye munnange awo omwana we yagamba akyali mwana muto ye muto wabulamu omukuza teyakuta bbeere so tumwongere omukuza twagezaako omukuza abamu naye akaluba bimusanyusa si byangu byakumanya naye munnange nga maama nsonyiwa naye njagala okukugamba nti nze ewa Kiso si gye mbeera ow'ewa Kiso mulala musiikudde entalo poliisi ezze ne kamera ekebedde wansi w'ekitanda wali amagi wali olubugo baanisa ebyama byo bulijjo abantu bagamba olina ssente bulangitiyo ne kawala kange akapitu kagigaana ogitwala ku ssomero kagana no daddy no gwe mujja atereera Uncle P bw'atyo munnange bw'asobodde ate okuddamu maama wa Fiki Gaza ne maama enziramu gy'amuzeemu kuno kwe bayita okubuulirira omwana kwe bayita okusaasira kwe bayita okugireegerera anyway tugendera awo naye nga mmwe mwenna mbadde mwebuuza ate Fiki Gaza munnange kooti yali emuwadde beyiro ne naye ate yali tannaba na kufuluma ate ne baddamu ne bamukwata munnange mabegako awo omwaka gwa 2024 n'abaleeterako omuvubuka Fiki Gaza gwe baakuba ne bamuggyako amasimu gwe ne bamuggyamu n'amannyo munnange nno kati buno obudde Fiki Gaza gwe musango gwaliko omuvubuka jjukira yali yamuwaabira naye nga teyafuna wenkanya ng'omusango gwabulirawo kati naye we yarabye nga bamusibisizza naye we yafunidde ate bambi akasibisa Fiki Gaza kale bwe tweyongerayo n'omukyala Nambwayo munnange n'ennaku zinaanyirira ayinza okuba nga ebya Ssuuna Beni yasalawo n'agamba waayo kambyesonyiwa omusajja tandiko manye mabegakawo bambi kanyebo kaali kakoze ng'omutima gukaluma osanga kaali kalina essuubi nga kamanyi nti oba omusajja ajja kwekuba mu mutima akomewo naye ndowooza yafunayo abantu abamubuulira ne bamugamba munnange omusajja taddamu kuteeka ku bunkenke weeriire kamereko ndowooza kakutuuke mpaka ne mu busomi obw'omu mutima munnange ennaku zonna Nambwayo anyirira alabika bulungi nyongera bategeeza no yafunye n'akabina wadde Ssuuna Beni abadde alina interview gy'aliko n'agamba mbu ennaku zino Nambwayo yayize okwambala akabina oba teyakalabye atya nti akambala naye nga wetuli kale wetweyongerayo ne Raini munnange nno bali bulala ne Namukasa ono Namukasa mutabani wa Geoffrey Butaaya ne mami Irene Namatovu munnange bali bulala era kyendabye ndowooza tutegeke bwambalo bateeke magomesi kubanga maama ekigenda okuvaawo mu kyendabye mu Katambi
munange mwana mulenzi ono ayinza okwewangulira kano kaana kawala akajjula empisa akaana akayina eddiini bannange. Kale bwe nkuzaako eno ku nsonga za Chairman Nyanzi wamu ne mutabani we bo abantu bavuddemu omwasi ne bagamba nti mu mwenna abanenya omwana muli bazibe b'amaaso. Omwana naye alabira ku kitaawe, omwana alabira ku taata we omuto nga bagamba Bobi Wine nti kubanga ebifaananyi bingi nnyo ebiri ku social media Bobi Wine ng'alina omukulembeze w'eggwanga ate era mu kiseera kikimu nti naye taata yennyini Chairman Nyanzi yalemera kaadi ya NRM. Museveni oyo gw'olaba mubi nnyo yatta abantu okuva mu 86 kwe yakijjukidde ddi. Ekyokubiri kino omwana ekyokwekubya ekifaananyi yakiraba dda nga kitaawe yali akikozeeko nga taata w'omuto naye yakikolako yayimbirako ku Museveni kulaala entungamu n'agenda n'amukwata mu ngalo neyeekubya naye n'ekifaananyi. Ekyo tekyakyusa ndowooza ya taata we muto. Ku kuziika kwa Ssebaana taata w'omuto Mulumbe yagenda n'akwata Museveni engalo mu ngalo neyeekubya naye ekifaananyi. Yali yabaddeko ne basalimusale neyeekubya nabo ebifaananyi. Tekyaleeterako kitaawe kukyusa oba kitaawe muto kukyusa ndowooza ye ku biri bye bakola. So let them not make that boy feel inferior olwa ideologies zaina. Never muleka akole his own mistake. As he grows up to be a leader, he's a leader of all students, no matter what party. And if he's a leader in a students' guild that is supported by the state in a state-sponsored university, therefore he has every right and every gundi aina buli locus okusinkana oba okuyimirira president w'eggwanga waali. After all, ekifaananyi tekiina kyekiri. Kakati bwe yeekubisiza ekifaananyi mbumu olwo n'okuneekwa nti yalidde enguzi. Anti kye nagambye yoyo blackmail ekibiina baakitambuliza ku kuwaayiriza naye bajja kwewaayiriza paka bwe baneewaayiriza paka mu kisenge. And I'm telling you, mark my word, bajja kutuuka beewaayirize ne mu families ezo, because a party that is not built on ideology ngeri built on only one thing buli omu awaayirize munne yaayitewo is very wrong. Naye honorable buli party ewaayiriza nze sikikiri anti nze ebyo bye nagaana mu NRM nze tomanyira n'onkonjera anti tenva nkugambye nti kibi tuwagire ekintu kale just let me wind up that omwana oyo yeetaaga enough protection, not protection nti olw'okuba nti ffe twagala ajeemere bakadde be. No, omwana Churchill of course bakadde be basinga omugaso gy'ali be bamuweereredde. Saagala agambe nti ali kiwagi eri bakadde be singa njogera eri omwana naye njagala message eno egende mu bakadde be nti don't abandon your child because he has done something right. Mugisha muntu yajeemera kitaawe ng'ali ne mu gavumenti n'agenda n'ayeekera. Kitaawe lwe yakomawo ate yagamba omwana wange wa kitalo nnyo muzira nnyo nga amekomanda. Nkomyawo. Awo no we tuli bantu bange. Honorable Muhammad Nsereko yavuddeyo n'agamba nti ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka nti era yeewuunyamu mwena abavuddeyo ne munenya omwana ono ng'ate naye akuza abiraba ku bataata be abato kw'otadde ne taata we kennyini. Kale awo we tuli wama naawe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Omanyi bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Omukulu Abitex munnange yavaayo n'ayogera ku nsonga zino wakati wa MC10 wamu ne Spice Dana n'agamba nti era ye alaba 10 avuddeko kyokka ate ng'oluyimba lwe lubadde lumubeezaawo. Chumi ne Spice Dana mu akaseera baali bakyakwatagana ne baddiza Abitex omuliro. Kasajja gwe oli kalugo olina omutima omubi biki so munaye nga ye yali yamaze dda okubiraba era nga maaso wano MC10 muyina ng'ayogedde biyitirivu nnyo oluvannyuma lwa Spice Dana okusiimulayo remix yaabwe ku YouTube. Munnange bingi byayogedde kw'otadde okulangira Spice Dana omutima omubi bannange mbw asekera wano kungulu naye nga mbunga ekiri munda kitokota. Omuntu okulwana ave mu mbeera embi naye ate nga waliyo alwana osigale mu mbeera embi. Bwebukeredde ku makya ga leero Spice Dana nga dilitinze remix yago okutega obba ku YouTube. Era kinyongedde era n'enkakasa nti mwalina ekigendererwa ekitaali kirungi. Mwakwata oluyimba lwange famire yange kwerya nange essaawa zino kwendya. Nabagamba ndi mukazi munaku sirina maama sirina taata sirina famire. Ne mbagamba mikwano gyange famire yange. Abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange okutegwa obba. Badije ne banjagala ba presenter TV radio nga sirina gwe mpadde yadde 10 yadde okutuukirira. Ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka ne mulukola remix ne mugenda ku studio nga siriyo. Loja nonkubira simu tijangu tukole video. Ne ntuula nawe ne nkugamba Loja sigenda kugaana kuba nzize mbakolera ebintu bingi kubwerere. Nga temuyina kye mumpa nenge gwanga limanyi muyina kye mumpa. Ne ndekola obusolosolo bonna because of Spice Diana. Nga buli wenjagala njogereko eri Spice Diana temumpa budde. Loja ngondaga nyambe gwe. Nawe omuyimbi mubi gy'oli nga gwe Loja. Loja ne nkubeererawo. Naye nga simanyi nti oli mukunzannyira ku bwongo. Loja nga sinnabaako kyonna kyenjogera ku luyimba lwa remix. Nakuyita ne ntuula naawe. Era n'opaakinga emmotoka ewange. Kamera video zonna nzirina. Ne ntuula naawe ne nkunyonyola ne kugamba Loja. Okuva twakula remix sikyafuna yadde show. Tukoze tutya. Omuyimbi atrending nze muwadde amasannyalaze. Bwe nali shootinga video ne Spice yaŋŋamba 10 onnyambye maze ebbanga bweti ne bweti nga nnoonya engeri gye nkomawo mu bantu sigiraba. Nenze nga sibitwala ng'ebyomuwendo kozi nze ng'obulamu bwange sibutwala serious. Loja ne ntuula nawe n'okugamba Loja ndi mukazi munaku. Famire yange eri yakunze. Nyina bembeezaawo nange njagala nnyimirirewo nga 10. Ne tweyambe mu ngeri bweti ne bweti. Ne nkugamba Loja nsaba oyite omuyimbi ntuuleko naye tuwogere. Loja tewaleeta Spice. Bw'otamuleeta nakkubira ng'omubulookinze. Ne nkubira Diana nga takwata. Ne mbeera waawo ne nkubira ku bakyali bammwe bemmanyi ab'oku lusegere babanfunire. Baabakubira mwagaana okubawa obudde. Loja musobola okusasulira oluyimba lwange. Loja musobola okusasulira obudde bwange. Inze kati essaawa zino munfudde omubi 10 ayogera nnyo. Spice si muganda wo baganda bange mbamanyi. Ekika kyange nkimanyi. Nzize mbabeererawo buli wamufuna obutakkaanya n'omuntu mukubira nze. Gundi olabye kyatukoze katukola bwoti ne bwoti. Nzize nvuma abantu ku lwammwe. Ne kino ngenda kukibagamba nze okutandika okuyimba. Natandika okuyimba nga njagala kwesonyiwa bintu byammwe. Era ne nnyimba era ne mudda mu bintu byange. Tuli bantu bakulu Loja. Music industry ogimanyi. Diana ogimanyi. Temukomye ku olwo. Ne mumpitanga mu bifo gye sitalina programu nammwe. Ne mutandika okundabisizaayo. Abantu bye batamanyi ssaawa zino. Ne munfuula omusiru. Ne munfuula kataala. Ku luyimba olwange. Ku masannyalaze agange. Nze mwampa masannyalaze ki? Wanabitex najja n'avaayo n'ayogera. Ne muŋŋambe Abitex tabitwala nnyo yogera bwoti ne bwoti Loja. Nondaga nti omuyimbi wo mubi. Ebbanga lyonna Loja nga nkolera Diana ozondaga Diana mubi nnyo. Ngondaga nawe tolina kyakkola. Ne nkubeererawo nga Loja ne mpuliriza ky'oŋŋambye.
nate sawa zino munfudde katala munfudde omusiru wano twali mukusaaga nga ngamba emotoka yange birthday yayo etuuse Diana baako kyogula Lojja n'ongamba mugamba akugulira emipiira nzina lisina kye musabi nenzia ne mugada Diana ngulira emipiira era ne mugula emipiira emitwalo 6 sijisanga nako emipiira weejiri ne muli babi nnyo nga je nkomeza kiba kibi okubanga omuntu omuyinamu essuubi nga yetali kuyinamu kiba kibi Diana wano ebansiba toyina kye wanyamba nga 10 ebbanga lyenkubeereddewo wano bwe nategeka mo Steve show wangamba sisobola kuyimbira kweyo stage eringa eya church byonna nga bijja binnuma naye nga nguma nga nsirika lwaki muli bantu babi ate nga mwagala abantu babalaga ekifaananyi ekirungi kati nsaba bekikwatako bonna batuule nange munsasule nalimbye n'omwana omulala artist remix upcoming nanfunamu nasobola okubeerawo nange nembeerawo munsasule kakati ye time byembadde byonna nze nsiriikirira ye time ensi ebimanye kuba mwatandise n'okusasula abantu banvume nze ne bamunanvuma ne bamunakola ki mbadde envume ebbanga lyonna nzize nga mpemula ebbanga lyonna tamwena kye mugenda kunkola kinnume Lojja bwe nakutuuza naggamba Lojja manye okukola buli mulimu manye okuyiiya ensi ze ndaba nga neeyiiya nga siriiko omukono gw'abantu wano ku TikTok abantu bazze bayamba ba TikTok abangi nze tewali gwe mwali mulabye nga zavudde yannyambye nti akutte miliyoni bwe ziti azimpadde enkole kino nze nwananga 10 nga nkuba aso nga 10 naye nga awo tutuuse bantu bange MC 10 ng'akaaba gaakuba naye nga bo banne oba batiimu 10 balemedde kubagamba nti Spice Diana ne management ye munange bakwate ssente baziwe MC 10 kubanga bo nga bo be bamuyita wabula ye si ye yabayita kale ngena kubanga mbatuusako akatambi maaso wano era nze kambasibwire wano ba mikwano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wena ayagala souvenirs extra mpulirize bulungi Spice Diana ne management ye be bagende wa MC 10 ne bamusaba remix mu luyimba. I don't know if you understand the depth of that. It is not MC 10 yagenda yonga fanaga abanaye Spice Diana koledde bingi nnyo nsaba ontulieko mu luyimba raffe tukole remix. Mbutukole remix nedda. Spice Diana ne team ye yagende wa MC 10 ne musaba remix. On top of that, yalita nakiriza kuba wa remix nga akyakirowooza ne bagende wa producer we. Ewa producer wa MC 10 yakola oluyimba ne bagenda ne barecordinga parts za Spice Diana nga MC 10 tanakiriza bawa remix eyo. MC 10 had not agreed. Bamubuuza ekintu kimu yegwe MC 10 oluyimba wali recordingira wa. Ne bamugamba nti na recordingira wa gundi webati. Spice Diana ne team ye ne bagenda ne ba recordinga parts za Spice Diana ne bamuyita producer wa amukubira nti MC 10 jangu nti kiki ekiriwo nti jangu agenda okutuka ku studio nga bamugamba Spice Diana recordinze part ye mu luyimba re nasoka nanyiga ne producer namugamba soko bi deleting ne batula ne bannabo ne bagamba bannaye kijja kulabika bubinza ate ne Spice Diana nga tukola wetuti ne wetuti omwana ne yebulira nakkiriza bakole remix mu luyimba re oluyimba ne baluta buli kimu kibadde ku ntoli za Spice Diana badde akozesa oluyimba lw'omwana nga waayagala we bamala okurecordinga oluyimba ne namugamba gatukole ne video. Let me tell you, ngamu abagamba mbusimanya Spice Diana ne management ye babadde bali mu kuyamba 10. Lwaki we ba recordinga video bagiteka ku page ya Spice Diana? Lwaki tebagikwata ne bagiteka ku page ya MC 10? Wachiwa kiyamba 10 ng'omuyimbi. Lwaki tebakwata oluyimba lwe ba recordinga ne bagiteka ku page ya MC 10? Oluyimba